abalungi be basinga obungi ababi. Abali ku Dream TV, Impact no Victory Church, eri ekigambo kitokota sikisaanikire Dokisa bwe tutyo omwaka bwe gutandise mu Victory Christian Center, ebintu byonna birungi si bibi. Olwaleero abantu bangi naddala ba entertainers engeri gye batabuse olwa politics. Nze mbadde njagala okulabula abantu baffe abali mu entertainment industry, abali mu gospel music, ebintu bingi byetutannakola oba ebitannakolebwa nga baatesi ebikwatagana n'enjiri, nti twogera ki, tugamba ki, waliwo ekintu ekitusiba. Abantu ne batuwaana ne batuyita ba legends, ekintu ekitali kituufu. Lwaki si kituufu? Legend akolebwa history, ebyafaayo byebikola legend. Therefore tewali ngeri legend gyayinza kuba mulamu, kubanga legend tubajja mu history ne tugaa nti oyo nga yaleka ebyakabi, obanga yakola kino, obanga yakola kiri, obanga yabuulira kino, obanga yasomesa nnyo. Jjo twabadde n'omwami yali musomesa, kati diplomat, neera yali tayaringa, n'asanga abaana be yasomesanga bato mu primary, n'asanyuka nnyo. Kwegamba history, tulina okuteeka history nga tebannakuyita legend, gwe artist yonna gy'oli, nga tebannakuyita legend, sooka omanye history egamba ki. Ensonga lwaki tulina okubaako bye twogera politically, naye nga tetuguliddwa, nga emirundi egimu bwe tulaba mu nsi zaffe zino eza Africa, obanga tetuttiddwa olw'okwogera amazima eri abali mu buyinza, ng'abo abaafa Byron Kawaddwa wano mu kiseera ekyo, Galabuzi Mukasa ne bamutta, Professor Zirimu naye ne bamutta. Naye abasajja bano baabatta nga balina emmizi, nga balina omugongo. Kyetutalina ennaku zino nti omuntu akuwa ssente n'oyimba oluyimba lwe nga Mobutu bwe yakolanga e Zaire. Kibaddewo mu ngeri emu oba endala, naye nga njagala kusooka kukinnyonnyola ekiretedde ba artists baffe okubula oba okulowooza nti bali kino ng'ate si kye bali. Tuyigira ne tulowooza olumu nti kye tuli, abantu kye balowooza kye tuli nedda. So history yeekola legend. Legend bw'amala okukolebwa, ate ebiseera bwe biyitawo, ofuna kye tuyita myth, ofuna ekintu. Kwegamba myth kyeki mu Luganda, nga bw'onoolaba olugero lwa Kintu n'Ennambi, it's a myth. Kwegamba myth kiba ekyo ekintu abantu kye bakkiririzaamu historically, nga bakikkiririzaamu, n'abantu abo nga babakkiririzaamu, kwe kubafuula ba legends, ne bakuyita legend. So omuntu okuyita legend ng'okyali mulamu, oluusi kiba kituufu nnyo. Musaanye muyite ba legends nga history yebakoze, kubanga history emanyi okumaakinga omuntu. Ekiseera bwe kiyitawo, omaze ebbanga nga bakujjukira. Kati waliwo ba musician abaayimbye oba abaawagidde oluuyi luno oba luli mu byokulonda ebyabaddewo, naye olwaleero kati bayimba luyimba, banayimba luyimba nti ki?
nti twawangudde ekyo kiringanga okugamba omuntu nti ogwo okumulaga omuyembe noga nti ogwo muyembe. So history yakola legend nakola myth nga kwegamba omuntu alinga afuuse divine. Kati ng'ennyimba za Beethoven, Handel zaafuuka kintu kirala, ziri mythical. Hallelujah chorus luli mythical. Naye nga hallelujah yayimba omusajja aluyimbadde olwo luyimba centuries ago oba bbiri. Therefore oyo ne tuwalirizibwa oba ne tugamba nti tujja muyita ki legend. Nze sikkirizaganye na muntu ampita legend kubanga sinnaba kubeera mu bitabo bya history as such kusobola okuwangula ekyo ekitiibwa ekyobwa legend oba okukkirizibwa nga legend. Then ate wakyaliyo olugendo lulala okukola n'oba nga ekintu kiri waggulu divine oli mythical kakati abantu bakutwala nga kintu ki nenamiso. Njagala twegendereza ensonga eyo, otherwise tukulike okulonda. Naye tujjukire nti mu byafaayo by'ensi eno omuntu ali oppressed si yajjawo oppression. Oppressor yajjawo ki oppression. Olwaleero tubadde mu kalulu ako nga tuyita mu bali oppressed, abagamba nti bali oppressed n'abo abagamba nti tebali oppressed nga be bakulembera abalala. Kati bato olwaleero ekyaliwo twalonze yes, naye bato ekyaliwo between the oppressors and the oppressed. Nze nzikiriza bwe nti nakyogerako omulundi wano gumu ne mbagamba nti ani musibe asibye abantu oba abasiba bali mu kkomera. Nembawo example nembagamba nti oluusi asiba yaba omusibe. Nabawo example ya Pawulo ne Siraasi mu kkomera nga bayimba. Amba nti banna abasirikale ate ne batandika ate abasirikale ne bafuuka nga be basibe oba bali babagamba mugende enzigi zeggula abasajja bo ne basigala nga bakyayi. Kati aba basibye ne bawunga ne bagamba abasajja tubakolere kibani. So oluusi omusibe si yaba omusibe wabula amusibi yaba omusibe. N'olw'ensonga eyo okulonda okwabaddewo tekwagyewo oppression of any form obanga ebaddewo tekwakyusiza kintu kyonna kiri awo oba personalities oba ideology. It is a continuation as claimed by sources whose origin we don't know. Olidenti olutalo luli awo kakati. So terwavuddewo lukyaliwo. So gakyali mabaga kanjogere bwe ntyo nti gakyali mabaga ng'Abaganda bwe bagamba gakyali mabaga. Tukyagenda mu maaso n'okukula okukula n'okukulaakulana. Nze nayogera ku puroguramu eno ne ŋŋamba nti abange tuleme kulowooza nti 2026 we tukoma. Tulowooze beyond Museveni, tulowooze beyond Mao, tulowooze beyond Kyagulanyi. Lwaki? Kubanga stage gye tulimu nga eggwanga nga Africa, we
cannot be where our friends are, the so-called Western countries, oba Western civilization. Tetusobola. Lwaki? Because batuleka emabega through technology. Batuleka emabega nga bayita through technology. Bayitayo batya. Bingi katugambe. Omuyindi bwajja kuno. Yajja nandabirwamu na paasi n'ebintu ebyo awamu n'okunoonya omulimu okukola leero okugizimba empologoma ziryoke zibaliire simanyi Tsavo mu Kenya abazimba leero ejjewa. So be baali ba middlemen wakati w'abazungu n'abaddugavu. Kakati abayindi bajja nandabirwamu. Bwe twerabamu ne tulaba engeri gye tufaanana oba n'atulako engeri gye tufaanana tuga nti omuzungu ye n'ayingira na mmundu. Omuzungu teyajja nandabirwamu, ye yayingira na mmundu. Okiraba nti kakati abawarabu bo bajja kusuubula na kukola. Omuzungu ye yajja nakyakulwanyisa. Ebyokulwanyisa emmundu ne Bayibuli. Yalwanyisa Bayibuli n'emmundu. Omuwarabu yasooka kulwanyisa kiki? Mulimu, kukola kuleero. Owulidde n'akola mpola n'agaggawala. Kakati Abafirika bannaffe, Omuwarabu aleese endabirwamu, Omuzungu aleese emmundu. Iffe twaleeta ki? Nkumbi ey'obuwaze n'etali ya buwaze. Ey'obuwaze mukimanyi bwe baatukuba embooko okulima kitaani kaawa. Era kaawa ne tumuyita kibooko. Ebyo mubimanyi. Owulidde? Okwegamba obulimi, enkumbi ey'obuwaze n'enkumbi etali ya buwaze za njawulo. Waliwo olugero, waliwo enjogera kati Katikkiro wa Buganda gy'ayogera, nkyagala nnyo kubanga mwagala nnyo, alina by'ayogera byenjagala, nti enkumbi terimba. Yes, nkiwagira emirundi 10. Wabula omutawaana gwa Afirika olwaleero eyo enkumbi gye twasangibwa tumaze n'okwewagalira. Enkumbi terimba, naye omuntu oyinza okulimba enkumbi. Ekintu ekyo mukirowoozeeko nnyo nti enkumbi terikola ki? Kituufu ddala 100%, naye ate kirinamu akawaayiro akalala akagamba kano tukayiiya mpola mpola nti omuntu oyinza okulimba enkumbi newankubaddeyo tekola ki? Terimba. N'ogirimba n'olima ekintu n'olema okirabirira, oba emmwanyi n'olema ogirabirira, oba ettaka lyo n'olema okulirima, oba olimba enkumbi eba erimba emmwanyi. Waliwo olwaleero abalimba emmwanyi bakuwadde zino, bakuwadde ziri, okuzisimba si byangu. Siri mulimi wa mmwanyi, naye nze njagala obbagamba nti oluusi era nakati mu mulembe guno abantu bayize okulimba emmwanyi, so nga yo ekituufu kiri nti terimba, naye abantu bagirimba, ne bagirima ne balema ogirabirira obulungi, oba ne batafaayo ne babivaamu ne bagenda bakuba ekyeyo oba ebintu ebifaanana bwe bityo. Therefore tulina okwegendereza ebintu ebyo ebisatu. Endabirwamu kwekuba mu ttooki, tufaanana tutya, tulabika tutya, bayindi be bajja nakyo ne baleeta n'obusuubuzi. Endabirwamu bwe twaziraba koffe nti batuwe tuzigule, bakabaka baffe, abantu baffe abaali prominent
ne batandika okuba nga bagula ki endabirwamu ezo ko muzungu nti nze nkozesa muntu sayininga wano otasayininga tukututte Seychelles muwanga gye bamutwala bakabaleega tulina olugero lw'enfudu wano enfudu omutaka ono Kisingiri yazijja Seychelles nga bamuwaŋŋangusizza n'akomawo n'enfudu ezo ekyomukisa omubi kati enfudu ezo tezikyaliwo naye era ekifo kyali kimanyiddwa nnyo nga Emmengo ku nfudu nakati waliwo washing bay gye bayita nfudu washing kwegamba enfudu yali historic n'olwekyo tukozesa eki ku ssaawa ez'olwaliro tulonde enkumbi bwe twalonze eki twalonze enkumbi twalonze emmundu oba twalonze endabirwamu nga twalonze kwebikkula na kwetunula munda kulaba kiddala kye tuli kye twalonze muntu naye omuntu aba n'ebintu bye omuntu ayinza okuba n'endabirwamu oba emmundu oba enkumbi DP ekyagiresa enkumbi kyekyo kubanga ffe baatusanga tulima twali tulima enkumbi abantu abaweesi baali baziweesa dda wano yenkumbi twalonze ki ekigenda tuyamba ffenna ng'abantu irrespective of the fact that one belongs to this or that party political party twalonze ki nze ndaba tulina ebintu bisatu ebyo ebyokulondako mira etuleeta okwekomparinga ne western countries netwekomparinga netulowooza ntujja kuba nabo technologically ekitasoboka kuba baatuleka dda information gye balina ne knowledge gye balina kati bo eyagala kubatwalawa ku maasi ffe yaffe tukyalina information eri eyagala twegatte naye mu kwegatta okwo tulonze eki kwefaanaanyiriza bo oba kukozesa mundu ng'abazungu bwe baakola ne batukunga ne batufuga oba nkumbi nga bwe baatusanga nayo era nga tukkiriza nti terimba wabula abantu bebagikola ki bebagirimba gavumenti eyinza okulimba abantu nti mulime kino mulime kiri mukirime bwe muti mukirime bwe muti waliwo ebintu ng'ebyo bijja ne biggwawo nga kibadde kirimbo nga kyakulimba oba ffe obutamanya oba okumanya ennyo nga ffe ebimu tetubikola ki so ku bintu ebyo ebisatu njagala twerowooze ennyo tumanye ki kye twalonze nga tetunneekulisa wabula buli lwe twekulisa tumanye nti si muntu gwe twalonze ki nkumbi ekyo kitegeeza mirimu sandyagadde nnyo tube nga twalonze emmundu kubanga abazungu gye baakozesa era sandyagadde nnyo ekibeere kiri kyandabirwamu nti bwe weetunulako bwoti n'olabika bw'olabise ne bakuteera ddala nga oli inferior endabirwamu ne ekulage nga how inferior you are sometimes endabirwamu eyo abazungu bagikozesa bwe batyo just to show you nti toli nga bo olinga ekifaananyi mu ndabirwamu ebyo byonna byajja wano mu myaka egyo abafuzi b'amatwale we bajjira kuno naye nga abafuzi b'amatwale mulimu abayindi mulimu abazungu ate ne mubaamu n'abaddugavu bannaffe abatandise okulimba enkumbi kyannaku nti Masaka obali essaza eryali lisinga okulima emmwanyi n'amatooke kyannaku nti leero ate era wavaayo abatandise okulimba emmwanyi abeeyagaliza ki ebyabwe kubanga Masaka yo
okuva edda nedda tumanyi nti abasomu bava Masaka. Ensonga nazo nzimanyi lwaki abaana aba Masaka baafuna education y'amaanyi n'okusinga wa eno Ekidera oba Ekibuga tujja byogera okisanga yali mmwanyi. Naye olwaleero bw'olaba ng'abantu batandise okukyankalanya ekyo ekibabeezaawo, weeraliikirira n'ogamba nti kinaaba kitya, naye tuleme kweraliikirira kubanga ffe abamu bino bye twogera tebijja kubaawo mu bulamu bwaffe, tetujja kubeerawo. Naye mmwe abato abajja okubeerawo mumanye engeri gye mu processing oba engeri gye mutambuza ebintu ebyatugwako ng'obufuzi obw'obumbula, obufuzi obw'emmundu n'obufuzi obw'endabirwamu. Mukama waffe yeebazibwe.